Naingira leadership side of politics. Naingira leadership, I took a position to lead. Ogeza okulaba nga nkola ki? Nga nkola ekintu ekyenjawulo. Kati for starters, KCCA yetwala ekibuga Kampala era yekiyiza ekitetekanyiza ebintu byonna. Bwe tutuuka eri nga waliwo suggestions ze basaba ez'okuyamba ku industries ezenjawulo. Olozani agenda okwogerera ba journalists bannange. Ani agenda oboogerera. Era ajja kubanze kubanga nja kuba mmanyi nkolera ki? Nchirinako attachment. So kakati, this is my profession. Ngebisere bisinga bolaba wali osaze ko muntu abuza lawyer nta kati okuva webakulonze noddayo okuwoza emisango wali olabeko muntu akimubuuza kubanga eri profession eno service chovola service ene kebanga I'm going to be a journalist forever cause njikuliddemu it's my passion nenjisoma nogisoma nensoma journalism ne PR because that is my profession. Kati eri mandate yange ya myaka echi goloze myaka 5 era ngenda ogenda kusanga nze yawo myaka 5 nyizo okujja nenganti kakati njaga kifo kirala okitegeera because service yo bakuwa buli kaseera ne profession ensigaye kyakola ki so nze wenkyaliwo era nkyasavinga bulungi nnyo era ne products zange mugenda kuba muziraba very soon. Kifo kicho ekyo kyoyagala okwesimbako na lwaki ky'osuubira? Ekifo kinandyagadde nabitunire byonna ekifo kinandyagadde kya research and development secretary. For one reason nze ndi partly researcher ku bintu byenkola we nali nsoma PR batusomesa nnyo research kubanga tukola ku bintu ebyokunganya information nene nnyo batusomesa nnyo research ne manya research najja tuyambako nja kuyambako ampulidde nnyo amaloboozi mukulu Edison akyogeddeko n'agamba abantu muleke okweyita abawansi abato ebintu ebyo tebinyuma nange bwe nali ntandika nange nali wawansi omuto okitegeera nenkikuba bukumi nenkola ki nenyambuka so kati mbanjagala okugatta ku knowledge gyenkuŋŋaanyiza over the years ne research gyenkola nyambe ku kibiina kino kuba ekibiina kino majority nja kugamba nti n'abasinga balimu bapya goge mazima majority abasinga balimu bapya kati abapya abo ani agenda obagaidinga so kunonya that research kiba kinyambako okubayambako nabo okubanga ekintu bakyambusa and for starters is what I'm doing now. I have a media school a training abaana nina bannange bangi benegatta nabo tuba training all kinds of skills as a media so I can use that info nenyamba eno kati benyamba bali mu industry kyo kiba kyabwerere eri nkikola as a business neno kikola ki kiba kyabwerere okuyamba ku bannange tukulakulane bulungi nnyo. Kuweyo obuswazi bwa miliyoni 5 bwogenda oyimbe ku online olye oli nga alidde obukadde 3 mu bukadde 5 so ba artist mwe tubagamba munyigeko mu stula amaloboozi gammwe gawulirwe muvemu ebyo ebintu ebitabagasa bajja kuwaayo obusente naye ogenda bulira bbanga ki bugenda kuggwawo tutandise okuweebuuka abantu mubawagizi baseka you know tukyalina kitiibwa abantu kati balaba nnyo comedy kubanga tukola ensobi nnyingi tukola nnyo era abantu kati balaba nnyo comedy kyova olaba natandise okuzanya bu script abaana ba comedian bafuna sente abantu balabira ddala ba artist ng'abali greedy abantu abeefuuzi abantu gye bakoma okutwagala ennyo gye bakomye okutukyawa kubanga we batwetaagira ffe okusitula eddoboozi lyabwe tetulikoze eki tetulisitudde mwana wa maama. Okay, twalaba lockdown eyagwa wagaba akawunga okwekutula naye eno tulaba tunaba kuwaayo muntu kikyensawo yakalidde ate nze kalina nkajjewa nga maze emyaka 3 sikola maze emyaka 3 sikola sina we nsobola kujja kawunga kuyamba bantu kisegeera kyova olaba munnaye embeera eriwo tugamba era gavumenti ebigambo bino nti waliwo abavubuka abasajja abaali basobola okuyamba abantu nga ba Brian White bakola kye bakola okitegeera omuntu nga Brian White okitegeera yakwatanga abavubuka n'abakuŋŋaanya n'abagulirayo boda entalo zaabwe oluusi zireetera abantu ng'abo okubula bw'otuna Brian White ebintu byakolera abantu byali bingi. Brian White yakwatanga abavubuka ababbi ne baleeta amajambiya bano n'abagulira boda bannyinaze bamalaaya abaali betunda ku nguudo njagala okubulira muganda nga ffe tutambula ekiro omanye embeera eriwo bamaama b'eggwanga kati bafuluma mayumba ekiro ne batandika okutambula street banonyeeyo anaayita afunire abaana ab'ekyokulya soba okwata abantu ng'aba Brian White babatuddize babakomyewo bakolera abantu omanyi abantu abalina tebasobola okukolerako abantu nga twakirabako gavumenti ebaleete nze njagala Brian White ng'oyo ajja akomewo ayambe ku bantu kubanga yakikolako twakikola ki twakiraba asobola okuyamba abantu gavumenti bw'eba erina gye yamussa oba mulwadde bamuleeta ayamba abantu bw'aba alina obusobozi obusobola okuyamba abantu. Okay, tulaba gavumenti egenda tuwa emitwalo 10 singa gituuka mu nsawa ya liri Pazo kiki kyoyinza kati nze zinkolere ki
omanyi bannayuganda kyovola ne gavumenti yene etufuga eseka gavumenti yene etufuga ndoze deni eseka nebano twabafuna twamala kakati zesekerera otunulira munnayuganda ng'asaba emitwalo 10 gwe munnayuganda munnange naddala mu ababeera mu Kampala kakati okyamuukirira emitwalo 10 ddala bw'ogifuna gigenda kukyusaako ki tewali mwana wa maama kyasi bannayuganda kyovola abasajja abatufuga batuwoomerwa batunyumirwa bagamba bannange twafuna bano baani abadingidi baffe tubeesobolera nze mpulira bakoma lwakusatu okugaba nemuba nebba bange saawuliddeyo yafunye naye singa zituuka ku nsawo yo ezigwa ku simu yo gwe nga gwe kiki ozikola of course nja zigaba abaana bali wabbawa tebalina kyakulya tebalina kyakulya bali wabbawa naye bamulemeredde ngenda kukwata sente ezo nzibawa abaana gavumenti yandibaddeewo abantu sente mmeka yes kisinziira tewali muwendo gumala Tanzania emirimu gikola gitambula segeera Tanzania abantu bakola emirimu gyabwe gavumenti kiyandikoze programu ezeetagisibwa kyovula mu United Superstars Association twakoze alubamu za COVID gavumenti amaanyi egateeke kukulaga abantu bwe bayinza okwekuuma ne batambula n'ekirwadde kyaki eggwanga lyaffe ejjavu linoonya mmere ya leero sinsi ziri endala engagga nti abantu obasiba omwezi mulamba nga bali waka abantu obalaba bafiira ku street bagwa gavumenti ereetewo enkola ekwate ffe abayimbi tuyimbe ennyimba ezibuulira abantu ekirwadde kyaki ekya covid okukimanyiira kibeerewo naye tukimanyiire abantu bambale masiki amaanyi egateeka awo amaanyi egajje ku kuggalira abantu mu mayumba kuba tekigenda kuyamba abantu ogenda baggalira mpaka ddi tuyige butya bwe tusobola okubeerawo naki ne corona emirimu gigende maaso ebivulu biddemu bikole buli kimu kiddemu kikole ki kikole okay Lili Pazo olinawo otugambidde nti watandise okukola bu skits obwa comedy abasajja tebakulooge tebakutuuseeko gwa buli ate nga banduga kibye nasookamu I was a comedian before at Eden Service Park anakolanga ne bakapale bakerekere bona bwazise product yabo bye nali mu just kuyimba kwe kwanzuula omuntu talooze nti oba okuyimba kuganyize mu comedy ate kikati nkuyimbirewa okuyimba kweyagala nnyimbe gwoyagala nnyimbe emmotoka yange bwe yakwata omuliro mwaseka nnyo etegeera ate bwe naleeta empya temwakola ki temwayogera mu abantu b'ensi twabayigolooza mukyatulumya omutwe kati gwoyagala nnyimbe nkwate sente zange nzisse mu music nkukakase olwokuba yagala nkukakase golooza nze nyinza kakasa ki kamiliyoni Bobi Wine ne Bebe Kulu kye batakakasa bannayuganda nze nteeka obusente bwange mu music nga simanyiddiro ngenda kuddamu kuyimba nze akasente kange kajja mu ndongo ne nteeka muganda wange mama wange mukazi munakwa we ali Masaka sirina mpa sirina ddiru yonna nti oba yabiki oba biki akasente kange nzikya mu ndongo nenkola ki kati endongo munaye bweba yayimirira sobola ate kwata busente bwange nze ng'omusajja agenda akula amanyi ne business ate nziseemwe sigenda kola ki funa nze I made myself an artist tewali ya making kubeera Lili Pazo sajjira ku collab my brother nakuba oluyimba emundu evuga abantu ne bantegeera nganze teri yankwata ku mukono bw'oba yampa collab so okuyimba kye kintu kyensinga okutegeera bwe mba nzikiziza nga tolaba video manya nze nkyagala bwoba tonda bana ku TV ng'olimba luzanya nze mba nkola ki nze mba nkyagala kuba music tumusasula tokimanyi nti music tumusasula okuzanya gwe bw'obeera producer wa TV oluzanya olw'obwerere era tumala bo kyayo kati nze nkwate sente zange buli lunaku mpengayo kyogamba bano abakola video oba ennyimba ne bateekawo video ez'ebbeeyi bali ku byabo bonna bagenda kukkakana okujjako munaye ng'oli mwana wa mwami esegeera neffe tetulina gwe tukakasa era ne bafaani bakimanyi nti kati musajja waffe ebidongo byayimirira yayimiriza endongo bwenaddamu nga tuddamu bro tetugenda kuteeka mu bizinesi gye tutakola ki okay nga maliriza tulaba lockdown ewedde neeno abayimbi munaye beetaba nnyo mu bintu by'okuwasa n'okukola embaga si buli Lili Pazo gw'onaawasadde anti kati ffe tuli focused nze kati gwe nze nyina mukyala wange wali omulabyeko mu bintu by'amawulire obuzibu bwe tufuna nti kasita obeera omuyimbi n'owasa omukazi ali mubiri okwata essimu n'anyoola obumwa bw'ati muganda wange manya relationship tegenda kuwangaala ffe tulina family tulina abakyala naye wali obalabyeko nga bavaayo bakuba kelere olinga agamba nti nno omukulu nga Lwabadaba ebintu byakola gwe tobinyumirwa saagala kwogera ku muntu n'omu njogera ku bulamu bwange
ebyange nganze ne famire yange nja kubiteekateeka kubanga tulina vision ne famire yange tumanya nti kino tugenda kikola bwetuti ne bwetuti ne bwetuti